nkulamusizaako nate gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large. Naye waliwo ekibuuzo ekibobbya abantu omutwe era nga kino kirabika bakyesibyeko nnyo ate nga kirabika we wali eddagala eddogo lya Museveni lyakozesa okubeera nga amanipulating opposition. Ekibuuzo ekyebuuzibwa ddala twetaaga okwegatta kw'ebibiina we tuli essaawa eno nga already akatwa ka Museveni kamala dde okubisensera. Twetaaga okwegatta kw'ebibiina. Kakati muwulira oba muzenga muwulira nga twogera ku bibiina okubeera nga byegatta era nga kino bakirabanga kye kiyinza okwapulootinga Gen. Museveni. Timuba mwagala okusibbukulwa Gen. Museveni. Ebibiina byonna birina kubeera nga byegasse ebya opposition. Kati ekibuuzo ebibiina nga bwe tubiraba era nga bibimeruka essaawa eno ddala bibiina bya opposition, kubanga tuba twogera ku opposition it's not just a word nti opposition, wabula erina okuba meaningful opposition. Opposition ya Uganda eri meaningful okusinziira ku biriwo, kubanga sofa tulaba ebibiina bingi nnyo. Yabadde Makasambidde yabadde annyonnyola ebibiina ebimiruseewo n'omugaso gwabyo era nga ye bw'abiraba. Sooka owulirize. Tulina ebibiina nga byo byagala kusimbawo omuntu ne bw'aba ng'ali mu kkomera. So kati ekigendo ky'okumusimbawo kiba ki? Era kumusimbawo bira n'ebipya nga byo bya byalo kandi kino ekibiina kyo kyaguleeta Masaka wano wekisibidde amaanyi gakyo so kakati bannange tuli bize naye bibikola byebyo. Okiwulidde muganda wange, tulina ebibiina nga byo bya byalo, just byalo, era kwegamba ne tuba n'ebibiina naddala ebibiina ebyakajja mu kaseera kano nti newankubadde nga katugeze nga bwe tubiraba si bibiina by'abantu nti babadde tebaliiwo, babaddewo era si bapya. Buli omu kyasobola n'ekyatasobola tukimanyi bulungi nnyo, oba n'ensobi ze bakoze tuzimanyi bulungi nnyo. Naye kwegamba ekintu kino ekya split mu opposition, kwegamba opposition okubeera nga yeeyawudde ekyo abantu abamu naddala abo abali mu bibiina ebyenjawulo mu opposition batugamba nti opposition ng'ekyeyawudde wano Uganda tesobola Museveni. Kati ki ekyetaagisa okujjako Museveni? Kubanga Museveni alina okugenda, tugenda mu protest vote newankubadde nga akalulu agenda kukabba, naye obumu bw'abantu bwanjawulo nnyo ate ku bibiina, kubanga ebibiina bisobola okubeerawo era ne bigenda mu kwetaba mu kulonda nga Museveni bwe yeetaba mu kulonda kwa 1998 n'afuna 0, era n'ebibiina ng'ebyabampuuga bisobola okujja ne bifuna 0, Ecological Party n'efuna 0, n'ebibiina ebirala byonna ne bijja nga bifuna bu percentage obutono ennyo obutalinaawo kye buyinza kukola kukyusa bivudde mu kulonda singa akalulu kabeera kabaliddwa obutuufu bwako. Kati ekyetaagisa kyeki? Ekyetaagisa be bantu okwegatta kati wano Uganda weeri. Nsobola okuba ndowooza nti kati enswa yakyusa dda amaaso era tulina okubeera nga tukyusa envubo, kubanga envubo bwesigala we tuli oba gye babadde nga bakikubira babeera bakikubira mu ngalo za Museveni mwennyini mwakyagala, kubanga yo opposition yagyeteerawo, bw'amala okugiteekawo nga maze ogiteekamu ssente nnyingi ennyo, kati n'abuzaabuliza omwo. Wabula Bobi Wine alina ekintu kyazzenga gy'ayogera, kino ntera okukibajjukiza. Yali first phase yatambula eggwanga lyonna ng'abagamba nti gwe wennyini oli awo, gwe Bobi Wine weetwale nga Bobi Wine, era obubaka buno genda obubuulire munno, obubaka obw'enkyukakyuka egenda kubeera manduso.
nti mulinde emmanduso nti mwenna mugende mu kyajinge kwegamba nga bona oteka essimu ku kyaja nga weddeko omuliro neddamu n'ekyajinga nti mwenna mugende mu kyajinge mujjukire ebintu byonna ebibatuusiddwako okubatulugunya okubabbako ettaka lyammwe okubamma okusoma okulinnyirira buli kimu nga bw'okiraba ebyobulamu byonna bifu okubafuula abaddu mu nsi yammwe ebyo byonna birina okubeera nga bibakyajinga obusungu kitegeeza nti bonna obusungu bulina kubeera nga buli kaseera mubeera mu bulina era nga ne generations ezijja zonna buli mwana aweza emyaka egironda abajjira ku mulamu ogwo kitegeeza tugendagenda mu protest vote ate nga protest vote nga bwe mukimanyi nti nno Museveni 2026 alina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga abba akalulu naye nga sinaba kubeera nga neeyongerayo nnyo ku nsonga za opposition okubeera nga yeeyawudde era nga yensonga abantu gye bakulembeza nti opposition erina kubeera nga yeegasse ffenna okusobola okubeera nga Museveni tumuggyako ffenna okusobola okubeera nga tuli ku mulamwa ekyo nsuubira okuba nga essaawa eno tekikyakola. Bobi Wine ekisooka abantu abamu kati nga bwe twalabye Munyagwa n'abalala bonna bamaliriza bwe bamala okwogera bye boogera nga bakuba Bobi Wine bakuba Nuupu kubanga Nuupu ye threat eriwo era baagala okulaga nti Bobi Wine munafu Nuupu nafu naye ng'ekituufu Nuupu nafu Bobi Wine munafu lwaki omunafu bonna amaanyi kwe bagamalidde emmundu zonna bazitunuuliza Bobi Wine ne Nuupu akatambi kano kengenda okuzannyira omuntu omu ng'atunnyonnyola era ng'atubuulira lwaki omunafu ate gwe batunuuliza emmundu bonna sooka omuwulirize kyokumanya Bobi Wine munafu ng'abo opposition bwe bagamba ekisanja kino kyonna nakugamba gavumenti ya NRM terina kintu kyekozeemu tekoze enguudo teddabiriza amasomero sente zonna kumpya half of budget ezitadde mu kufacilitating abantu bavuma Kyagulanyi omunafu okitegedde kyekiraga nti munafu anti kyekiraga nti munafu nti gavumenti evudde ne kubyekola nedda ku munafu neeyiyo omunafu ono tumunafuyiza tutya logically abantu bajja tukesera bano babalabenga bebaliko ekirali kituufu nti gavumenti okuva January paka December eri ku munafu okitegedde ewamba abantu be eguze buli kalamu konna ekimenya bampuuga abo balaba sente za gavumenti era kugenda kulwanyisa munafu okitegedde ekimenya bano abaana ekirese n'ennongosereza mu kooti z'amagye okulaba abawagizi b'omunafu ono tubakakkanyiza tutya ebyo tebyaliwo okitegedde omunafu abawagizi be babatwala mu kooti maasho buli lunaku abawagizi b'omunafu kakati abantu banne Uganda mwona tubategeera nnyo ebintu bino wabula bano yafuze kyembawa mwegendereze nnyo abantu bajja bakuba nga bakubira ki nga mwogera ebintu ebitalina makulu because abantu balina obulumi bwabwe tosobola kuvaayo n'ogera mu lujja lwa maama wa Yasini Kawoma oba mukyala woono Edi Mutwe n'oga nti Museveni ayanguyiddwa nnyo because abo bakyaguno just busanyaze bali mu kukaaba bafiira famire zaabwe. Secondly, bw'oba otunuulya ebyobufuzi tosobola kukompeyalinga Ali Haji Nasser Ntege Ssebaggala nga meya bw'agambye. Ssebaggala yagenda ku mulango oba Mwakyoli n'atuzaadde olukiiko lw'abalema. Ssebaggala ekitawano bano ebyobufuzi ba wano kwe kulabira wano ate ebbanga lyonna n'ekiremesa Democratic Party kwe kulabira wano mu Kampala mu masaza ga Buganda 18. Omusajja gwe bayita omunafu yabadde Mwakyoli. Walabye olutalo oluli wakati wa Mulyati ne Kyagulanyi. Yatuzizza Abakyoli ate abataka abatali bavubuka si kyangu kutuza abasajja. Bayina ideology ono gyabadde ayogera ku bibakiririzaamu okuddira omukyoli oba omulango omutuuze ku ttaka. Niye agambye then UP tebalina ideology. Bali ku masannyalaze. Lindako nkugamba ideology kyeki. Okitegedde teriiyo kintu kikulu kisinga mobilization. Mwabadde mulina ideology mulina abaka bameka mu parliament. Okitegedde mobilization kyekikulu era mobilization yejjako government not ideology.
kati mpuga ideology esobola okubeera mu bantu babiri abantu ababiri bajja ku government DP since 1955 balina ideology tebabeeranga kuyadde mu ludde oluvuganya government na ideology. Kakati ideology abantu batukesera ne babivaako baagala change tobanyumiza ideology. Kati mpuga kye kimulese. Kakati nkugamba ono gwe tugamba nti munafu yagenze jjo n'atuuza abakyoli kumpi 13 ne babako ensonga zibakkaanyaako ekyo tekibangawo mu opposition ya Uganda. Wakitegedde era walabya Muriati ng'avuddeyo ku mukutu gwe n'agenda n'agamba gwe Bobi Wine wesonyiwa abakyoli alingaga nti bamutwalidde abaana be wesonyiwa abakyoli toddayo Muriati ne wano tukugobe kuba osula wano tumanyi woosula ebyobufuzi byonna obikoledde wano oliyingi niye enguudo obadde okulaza wano lwaki okulaza mu akyoli notunulya nonsense. Ekituufu ekiriwo nti style oba entambuza oba enkuba Bobi Wine gyakubamu ekintu ne nuupu engeri gyetambuzaamu ekintu erabika yanjawulo nnyo tebangawo mu byobufuzi bya Uganda oba mu opposition ya Uganda Museveni gye yamanyiira okubeera ng'azingazingako bw'ati. Ekintu akikyusizza nnyo era bo kye bayita okubeera nti Bobi Wine mbu ayawudde mu opposition ekigendo gireetera obuzibu ekiginafuyiza Bobi Wine kyakoze kwe kusiguukulula ebikonge bya NRM oba ebyo ebyerimbika mu opposition nga biraga nti nno bikolagana ne bya opposition naye nga ate bikolagana ne NRM oba biwali badde oyita ba NRM allies ensolima Museveni ze yasindika bampuuga bonna n'agenda ng'abatundula bw'ati ng'atundula envunza. Kuba kati eyo si meaningful opposition oba abo si bantu boyinza okukaabira gwe ali mu opposition boyinza okulowooza nti kuba nange nali omu kwabo abalowooza nti owange ekintu kino Bobi Wine gyakivuzemu kati bampuuga batandise obbanyeenya n'ebirala tebigenda kuleetawo obuzibu naye munnange Bobi Wine era nga Museveni nga bwe yatutegeeza nti abo baali tebalina kubeera mu struggle yatugamba Bobi Wine yatugamba nti abo baali tebalina kubeera mu struggle. Mu biseera biri Museveni ng'ali mu nsiko emyaka 5 gy'amala mu nsiko Museveni Kagame Rwejema n'abalala bo bwe baalabanga omuntu nga alabika abaliddemu olukwe baamukubanga kakumbi ku mutwe ne bamuttirawo tebaamuwanga chance naye kati Bobi Wine ye talina gwakubye kakumbi ku mutwe. Era abantu bamuwe bali naye nga kye muba mumanya nti bajja kusigalawo awo nga bo beefuula nti balina omugaso oba ba mugaso nnyo babali relevant mu opposition naye already ng'abantu baamala dda okubalaba kubanga baliko laama ze yabateekako mu byenyi kye bayita okulabisa ekintu ekibalumye ennyo kubanga babadde batambulira muli naye kati ye ako ke kakumbi ke kukulabisa ku mutwe kitegeeza nti abeera akumaze kati nga bampuuga babamalawo. Kubanga ekintu ekyokuzibiikiriza kintu kya bulabe nnyo. Mwalaba wano Besigye kyamuleetera ebizibu. Besigye okuzibiikiriza yategeera nti babawadde ssente ye kennyini n'atereka nako agenda okuvaayo okubeera nga abyasa nga already abantu balina ebibuuzo bingi naye bye bamubuuza ng'abantu balina ebibuuzo bingi nnyo naye bye bamubuuza. Kakati bw'otunuulira opposition eriwo nti ojja kwesanga nti neeyanajja nankumbi yeerabanga opposition Amuriati kakati gwe weegate n'Amuriati already nga Museveni yamuteekamu ssente kati neeyo naye ejja kuba opposition olina okuyitaba opposition bonna muteese olina okuyitaba akena muteese newankubadde alina se ewaabwe eyo naye era still aliko ebbala ebbi. Kati kino ne kibeera awo nti kakati awo gwe muganda wange ampuliriza okwegattaka opposition kuyinza kuyamba kutya nga already opposition eriwo Museveni akulaga yagitaddewo n'ekigendererwa. Kale bwe tuli essaawa eno yensonga lwaki okiraba Nuupu etambula kawolawola mu nsonga y'okwegatta mu opposition
kubanga already opposition eri fragmented ate nga agifragmentinze General Museveni kennyini nga n'abo bennyini nyini baataddewo b'omanyi obulungi gwe boogenza okweyimbamu already baamaze dde okuteesa era nga babataddewo na kigendererwa kyakubeera nti batabula opposition bagyongere okubeera nga bagitabulatabula kati naawe ate era bwe bwekulubeesa nabo gwe bw'olitanga opposition mujye tuteese ki kiba kitegeeza nti ekibi kigwana wala era nga bwe kiri nti birds of the same feathers tubaleke already tubaleke direction nti mwe muli baawali tubagrouping paka true opposition wene ekitegeera kubanga already abantu beegatta dda era gwe bw'otambula mu byalo eyo ojja kusanga abantu nga already bo bamanyi ekyokukola nti kakati omutendera gwe tuliko si gwa bibiina by'abafuzi kubeera nga byegatta ebya opposition kubanga already birina ebizibu byabyo okwegatta kwonna kwonna okubadde nga webbanga lyonna kulemye kugaanye kati abakyesibako era abongera okubeera nga bakola ebibiina by'eby'obufuzi kiba kitegeeza nti newankubadde bo babooza tebalwanira bufo naye muganda wange balwanira gafo kubanga ate okubeera omukulu w'ekibiina oba okubeera pulezidenti w'ekibiina oyinza okuba nga oli mu gufo ogunene ennyo mawo already mulaba bwali bampuuga already omusimbi bwe guli muyitirivu nnyo mu buwumbi n'obuwumbi ogulina okubeera nga gubaweebwa era njagala okubuulira nti banze n'okuba n'endagaano nti mu kalulu ka 2026 tulina okulwana ennyo okulaba nga tubawaayoko ku babaka mu palamenti namwe musobole okugabana kasente aka iPod nti tulina okukola kyonna ekisoboka tekikuyinza kulaba nga ecological party sebirina ababaka tekikuyinza kulaba nga DF ya Mpuuga naye erina ababaka mu palamenti kakati yakugatasaa kulwanira bufo naye already nga alwanira gufo indirectly mu ngeri y'okubuzaabuza ekituufu kiri nti gwe ne bw'oteekawo ebibiina kati nga bwe babitaddewo nga tolina masannyalaze kitegeeza obuwagizi bw'abantu oba obuganzi mu bantu tolina gy'olaga kubanga examples zibaddewo mu nsi yonna era nga waliwo engenda okukoma akatambi kano kagenda okukulekerayo already bagenda kuba oba munnaffe ono yatunyonyola bulungi nnyo examples eza ebibiina ebyegasse mu nsi yonna wano mu Africa naye nga tebirina masannyalaze abakoze ebibiina naye nga tebalina masannyalaze ne beesanga ng'era tebabaddeeko na meaningful impact gye bateekawo okukola ekibiina ekirala oyagala obe nga oyina gy'odduse ng'ogenze n'amasannyalaze nge South Africa Malema yadduka mu ANC n'agenda n'amasannyalaze n'akola ekibiina ne kitawanya ANC okumala ebbanga kati oyina okugenda ne bw'ogenda nga tolina masannyalaze era ogenda wekka era twakira mu ANC emabega bangi abeewagukanga ku ANC bwe bagoba Thabo Mbeki mu 2009 abamu ku bawagizi berekota n'abala baakola ekibiina naye ekibiina kyagenda kisebengera kati ne mu parliament tekiriyo ne mu kulonda okwo ne Mbeki kennyini teyakyegattako kubanga abeekutula tebagenda na masannyalaze kati Malema ye yavaawo mu kiseera ekituufu n'agenda n'amasannyalaze era mu kulonda kwennyini mwagendera ekibiina kye kyafuuka nga kyekyokusatu mu budende mu parliament ya South Africa